complaining bo bagamba nti ebivulu byabwe of course fenna tubimanyi tetujja kulimba Christmas season awo mugundi awo nga tufuna enkuuka tuba tuli awo ebivulu by'e Masaka simanyi biki ebyo byonna n'olwekyo bo basazeewo mbu ba meeting omukulu abannyonnyola ebivulu byabwe baagala bikola oba by scientific oba by muntu kwegira oba ki ne bo balina okuba nga bakola ebivulu byabwe kuba bafiiriddwa ekimala ne baba waseti anti kati baagala endala ez'ebivulu ezinaava mu bivulu ziri zaali zabiri ebyaggwa ndowooza kitegedde bulungi abakulu bali ggulu right about now as we speak naye okawulye ku mboozi yaabwe era Balaam Abitex wamu ne Bajjo boogedde lwaki bongedde okuba nga ate bagenda ew'omukulu Sale twatuuse dda wano eggulu nga bulijjo ebintu bye tukola tubikola musana gwaka Abitex pulezidenti w'abatesitesi b'ebivulu Alphonse Bajjo Secretary General Balaam Balugahale Keti Luba event ne Mutima twasazeeko dda tuli ggulu ebintu bye tukola tubikolera musana gwaka tuzze kulaba Salimu Sale kumutegeeza bivulu byaffe bya Christmas season 25 26 31 ne lumu butya bwe tugenda okubikola ebivulu byammwe ebibanyumira ebyamumalako stress ng'enkuuka Sheraton Gardens Kavumba Speak Resort Munyonyo motoka z'empaka byonna tuzze kubuulira Salimu Sale butya kuba tulina okubikola mu mbeera yonna embeera yonna ekkirizibwa mu mateeka bebanga yaki bebanga ya nkola yaffe ya bulijjo tukimanye bebanga ya ku online tukitegeere kyekitulese eggulu ebyaffe si byakwekweka Alphonse Bajjo Pozi mwanamwe mwebuzo lwaki Bajjo Abitex Balaam Keti luba basitusa ogenda eggulu mukimanyi bulungi ffe ba promoter sijja kwawula ffe ba promoter abatambuliza abasinga okukola loosi mu bivulu by'eggwanga n'okutambulizibwako ensonga abamu mugamba twaze kulwanyisa e-concert abantu bonna bonna bwe mulaba wano Bajjo Abitex Kavuma Keti Luba Mutima Balaam naffe babalunywa ne Emma tetubalinaako buzibu kubanga tuli wanu family ne naffe twagala kujja kulaba nga ennaku enkulu tugenda zikola tutya n'ebinayogeramu Balaam ate kakati ene weki tulese eggulu ne bamusiga nsimbi abalala nga bwe mumanyi enkola yaabwe tuze okulaba government listener chief government listener okwogera naye tumubuulire biki bye tulina okukola mu zino ennaku enkulu atukkirize atublessing atuguiding engeri gye tugenda okukolamu ebivulu byaffe naye era tumwebaza okuba nti yatuwadde omukisa abayimbi baffe bazzemu okuyimba nga bayimba mu e-concert wadde waliyo ensobi eziriyo no nkugambye wadde waliyo ensobi eziriyo ate lwaki okola ebitali mu nsobi bagambe nkole nga tewali microphone ngwena microphone emu beetereze bateetereza tujja kukikuba okay era nga Betty Pragambye na Nuliat na Lutu Rwanga